Omukulu Nsereko Muhammad yandibanga ayolekedde obuzibu olw'ensonga nti waliwo mission egambibwa okuba nti yamuweebwa ennaku ntono nnyo emabegako nga mission eno si ndala wabula okuva eri omukulu Muhoozi Kainerugaba bamukwasa mission omukulu Nsereko Muhammad era nga mission eno yalimu ekigambibwa okuba nti yayina okwesondasonda afune abantu be bayinza okubanga asindika mu ggwanga ery'ettaki basobole okubanga bafuna omukulu Fred Lumbuye era nga omukulu Muhoozi yateekamu omusimbi muyitirivu babenga bajjayo omukulu Fred Lumbuye mu ggwanga erya ttaki nga mission eno gwe bagiwa y'omukulu Muhammad Nsereko naye ate mwattu mission ye yagudde butaka olw'ensonga nti abakulu omuli kojja omugezi basooka ne bafuna information ne bafuna intel ne bafuna intelligence nti babasindikira abantu naddala mu nsi mwe bali ffenna tumanyi nti omukulu kojja omugezi ali mu nsi emanyiddwa nga Ireland ate Lumbuye ali mu ggwanga erya Turkey era nga zino ensi zombi omukulu Nsereko bamuwa mission era n'asindikayo abantu be asobole okubanga ababiri bano babafuna basobole okubanga babaako bye batebya naye ate mu mbeera eyo mission yo nga yo yagudde butaka olw'ensonga nti abamu kwe basindise sayidi z'eri ettaki mwattu ate embeera si nnungi omuli katolubwama era omukulu kojja omugezi yavuddeyo n'alabula omukulu Muhammad Nsereko n'amugamba nti kituufu Muhoozi yakuwadde omusimbi osobole okubanga onzijayo eno n'omukulu Fred Kajubi Lumbuye tukomewo mu ggwanga erya Uganda n'amugamba naye ebyoloota ne weerabira nti gwe oli Muganda ate oli Muhoozi musajja Munyarwanda n'amugamba nti ojja kuddamu ebyo naye ky'olina ommanya akasente ke bakuwa kayitirivu w'otakakozesa bulungi oba w'otaasobole tujjayo eno mwattu ogenda kwolekera obuzibu olw'ensonga nti gwe Muhoozi tagenda kulekawo nga bwe tuzze tulaba abantu abasinga abajja babakolera emirimu gyabwe bamala ne babavaamu era n'amugamba nti gwe Muhoozi agenda kudestroyinga mu bitundutundu olw'ensonga nti tosobola kujjayo Fred Lumbuye mu ggwanga lya Turkey ate nange tosobola kunzijjayo mu ggwanga erya Ireland abamu bwe bayogeddeko mwabaddemu n'omukulu amanyiddwa nga ASP Asimwe Patricia Sewungu Faziru Mayanja bano bonna nga Muhoozi ya directinga omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko ne group ye okusobola okubanga efuna abantu bano era mu mbeera eyo bano ba blogger bo bagamba ebyo bye baliko basaaga olw'ensonga nti ku bonna teri n'omu gwe bagenda funako ate tebagenda sirika kwogera biruma naddala abantu ba wansi bagenda ate okusigala nga beexposinga gavumenti ya General Yoweri Tibuhaburwa Museveni byonna ebikolebwa ne information gye bafuna okuva mu drone zaabwe ez'enjawulo bayina okubanga bakola ki babyogera nga bwe babifunye era mu mbeera eyo bo bagamba nti Muhoozi project gye bagezaako okubanga baposhinga essaawa zino bo nga bo ba blogger tebagenda jjikiriza kuyitamu olw'ensonga nti lino eggwanga si monake oba si ggwanga lya nsikirano nti olw'okuba General Museveni akaddiye era mutabani we Muhoozi lekadde ku ntebe bo bagamba nedda tebagenda kukkiriziganya n'ebyo bintu kyova olaba nti buli ekivaayo bakyogerako era ne bigenda obbaawo bavaayo ne bawa eggwanga information olw'ensonga nti bo bagamba nti TV ez'e Uganda zonna zaagulibwa oba ziyite zonna ziri corrupt kizibu nnyo TV evaayo neyogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala ezo ensonga ez'omunda wabula bonna bali censored byonna content yenna gwe bafulumya bagezaako okubanga bamubikkiriza aleme kubanga akola ki akuba gavumenti kyovala ababibikkako ate nga bo bagamba nti naddala bano babbuloga ba NUP bo bagamba nti be bayina information entuufu era ezo TV bazisasula dda zisobola okubanga zoogera ebitaliyo n'ebyobulimba era nga okusinziira ku information yene okuva ku page ya kojja omugezi alabulidde ddala Nsereko n'amugamba nti
bukyanga weekweka leero owedde olw'ensonga nti mission gye bakutumye togenda gituukiriza ate bo nga bo abakutumye omuli Muhoozi bo bagenda kwekolerako ate ojja kwejjusa ensonga lwaki wakolera abasajja bano okulya mu baganda banno olukwe. Kale ku Pregen Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, likinga, commentinga era osubscribinge.